Abatuuze b'ekiteezo okumpi ne Kasasiro bavudde mu mbeera ne beekalakaasa olw'ebimotoka biweetiyo okumenya amaka gaabwe. Omusasi waffe Musisi John gyali ekiteezi. Abatuuze bano okwesuula mu jjulume ne batandika okwekalakaasa kivudde ku mawulire ge bafunye nti ezimu ku nnyumba zaabwe zaasigaddewo okumpi ne Kasasiro eyakulugguse nti ate abakulu batandise okuzisenda. Bangi ku bo badde babakuŋŋaanyiriza wano mu Ziweema ng'ate n'abakulembeze abakulembeddwamu Ssaabaminisita Robinah Nabbanja, omuloodi wa Kampala, Ssenkulu wa KCCA Dorothy Kisaka wamu n'abalala nga bakyakubaganya ebirowoozo. Abatuuze bano nga tebasalikako musale bagamba mbwe ebyokulindira meeting baba bikooye kino kiringa kigoomaza kubanga babatuuziza eno ng'ate amayumba gaabwe bwe gasulibwa ku ttaka. Kakati nga bagamba nti twesenza bwesenza fe tulina ekyapa agani twesenzawo bwesenza ne tutwesenza fe tulina ebyapa ebyaffe libaddeko n'emiti egyagali tuuse eminene bwe giti nekyo nagyakoze eki gyagenze ennyumba zaffe zonna zakoze eki gyagenze. Abantu baffe abasinga tebaliwo bali mu kuziika kati onoonyumya sitole kyeri abo kati baliwe banaakomawo boogere ki. Omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago avumiridde ekikolwa ekyokugaana abatuuze okubeera ku kifo ewa Kasasiro we yakuluggukidde oba we yabombulukidde n'atuuka n'okkuba nnyumba zaabwe kubanga be bamanyi ennyumba ezo we ziri nga basobola okuyambako ab'obuyinza okuziikulayo emirambo gy'abantu baabwe gikyawagamidde wansi. Okujja wano bayiye kati baraks ziri wano enkola si ntuufu, tenti ziri wali mpitirivu, bano bali eno baba bazunza abantu babazze eno babazze eri abantu banoonya abantu babunda bubunzi waliwo abafiiriddwa abantu baabwe batannalaba bakyali baredomu. Poliisi teyinza kumanya oli nnyumba ye yabadde luddawa. Ono omuntu eyabadde mu kitundu yayinza okumanya nti akayumba kange kabadde wano, omuntu wange ateekwa kuba mu location yeno, basobola okupointingawo ni nabo bonnyini babaganye. Embeera yo ekyali ya bunkenke wano mu lukuŋŋaano lukyakubaganyizibwako ebirowoozo ku lwa 88.8 CBS FM Radio Lwasa Mayinja mu Nnanda gwe Musisi John. Ebyo nga bikyali awo ekibiina kya FDC oludda olw'Ekatonga bawanjagidde gavumenti okusengula abantu abali mu kiteezo okulinaana Kasasiro we yagudde famire zaabwe zitwalwe mu kifo ekirala nga tebannaba kufunirawo bulabe. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire olutudde Katonga mu kibuga Kampala, omwogezi w'ekibiina kino Ibrahim Ssemujju Nganda agambye nti ekya Pulezidenti Museveni okuwa famire z'abagenzi ensimbi ez'okubaziika tekimala kubanga abantu abalinaanye ekifo ekyo nabo bali mu bulabe nga beetaaga okuyambibwa. Ibrahim Ssemujju Nganda mu ngeri yemu agambye nti gavumenti erina okukola alipoota ku kyavuddeko okubumbulukuka kwa Kasasiro ono oluvannyuma lw'amaloboozi okutandika okuyitingana nti Kasasiro ono okubumbulukuka waabaddewo ekintu ekyasoose okubwatuka. Naabo abakoseddwa ebajjanjabe ate bwemale banoonyezeewo okubeera n'abantu abalinaanyaawo kyala ebyalo ebirinaanyeewo gavumenti ebanoonyeze banaabeera kuba tetwagala kuddamu kufuna kizibu kimu bwe kiti kizibu nga kino. Buli mwaka tusaasaanya biliyoni 4 mu miliyoni 189 ku kiteezi. Ezo nti za kupangisa tractor KCCA terina na bitrakita bisobola genda kusaasaanya na kuziika Kasasiro. Wano ojja kusomako mulimu abantu be bapangisa era abo tebagalira ddala kiteezi aggalewo. Ibrahim Ssemujju Nganda mu ngeri yemu asabye gavumenti erondole emirambo gy'abantu egitwalibwa mu ddwaliro e Mulago nga gimaze okuggyibwa ekiteezi nga bano baafiiridde mu Kasasiro kubanga waliwo ebiwulirwa nti ate bano abantu okubawa emirambo gyabwe ti ate waliwo ensimbi ezisooka okubaggyibwako. Ebyo nga bikyali bityo, FDC Katonga yeeganye ebitambulira ku mikutu emitimbagano nga biraga nti ekibiina kya FDC NUP saako ekibiina kya anti balina endagaano gye bakola okuggyako gavumenti nga bayita mu kwekalakasa. Ibrahim Ssemujju Nganda agambye nti emboozi eyo njiyirize era abakola ekyo bagezaako kusiiga ekibiina kya FDC enziro. Begasse n'abalala mu Uganda omuli abanupu abakozesa social media ne balooya nga baagala kuggyako gavumenti. Ebipapula ne bitandika okusaasaana ku mikutu. Ekipapula ekimu baakitadde ku letterhead egamba nti Forum for Democratic Change ne bagamba abeefudisa ab'Ekatonga naye ate ne beerabira ne bateekako address Najja Nankumbi nti twabadde bamu kwabo
abakola endagaano ne Nuupu ne ANT yajja n'omuntu n'abali ku social media ne balooya abamu tujjeko gavumenti nga tukozesa okuyiwa omusaayi nti kino twali twagala kikola lwabeereddeyo okwekalakaasa ku buli bw'enguzi abakiyiiza ate babadde si bagezi kimala. Poliisi mu bitundu by'ensangi ku njegoyego z'ekibuga Kampala egalidde Kaggwensonyi atemera mu gy'obukulwana ng'ono ye Buyondo Moses nga gwe mulanga kwe kukabasanya omwana ow'emyaka 3 nga kigambibwa Tony yamukabasanyiza akawungeezi k'eggulo. Maama w'omwana eyakabasanyiziddwa ye Nambi Olivia era ono mu kwogerako ne Kyabasa ategeezezza nti omukwata abadde amaze ebbanga ng'akola ebitasaana ku baana mu kitundu ekyo wabula ng'ono abadde tagambwako nti olw'okuba ng'azaalibwa ssentebe w'ekyalo era ng'abadde ayinaayina. Umwana yabadde azannya ne banne ati ndowooza banne we baagenze n'amulaba ng'asigaddewo yekka n'amuyita n'amutwala mu ttooyi nze olwabadde okumuyitaayita yamuggulidde omwana n'afuluma kati ye n'ayagala yeggalire nneme mulaba naye nga tekisalina kyekitaasa kuba nabadde namulabye dda. Amangu ago nabashingiddewo ne ngenda ku poliisi sirina kyekyo nakoze nti oba mumaze nti oba nkole ki nagezaako okunstopinga nensala ekkubo n'alisala nenziramu nensala naye n'asala nemugamba njagaza se nengamba yimirira twogere sirina kyenkoze nemugamba tugende byogere ku poliisi netuyina ku poliisi naye nanumba nanga tikyasooka ofulume twogere sooka ofulume twogere yabadde agezaako okudduka bayizawe abasirikale ne bamugoba ne bakuba amasasi bakubye n'amasasi n'astopinga ne bamukwata. Abamu ku bakulembeze munisipaali y'e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe bakalaatidde abavubuka nti nga bakuza olunaku lwabwe olunaku olwaleero basaanye okwefumiitiriza ennyo ku bubaka Ssaabasajja Kabaka bw'azze abawa obw'enkulaakulana wamu n'ebyobulamu. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu kansala akiikirira munisipaali y'e Lugazi ku disitulikiti y'e Buyikwe Tom Sange Bill bagambye nti ng'abavubuka basanyufu olw'okutuuka ku lunaku luno era basanyufu nnyo olw'okulambika kwe bafuna okuva eri Omutanda ng'abakubiriza okukola okufuna ensimbi obutatunda ttaka lyabwe kw'ossa okwekuuma endwadde omuli n'okwewala akawuka ka Mukenenya. Tom Sange Bill agambye nti Ssaabasajja Kabaka entakera ze akuutira abavubuka n'abantu ba Buganda bonna okubeera n'omutima omusaasizi eri abalala abavubuka okukola okukoma okwegomba kyagamba nti beeteefuteefu okuteekesa ebyo byonna mu nkola. Tukimanyi bulungi nti Ssaabasajja Kabaka guno omulembe yagukwasa abavubuka naye atukubiriza bulijjo okwekuuma okubeera ab'empisa okubeera abagonjofu okwewala endwadde nga Mukenenya n'ebirala ng'ebyo. Kale nno kyenva nkubiriza abavubuka baffe aba Lugazi municipality ne Buyikwe okutwaliza awamu tugende maaso n'obubaka Beene bwatuwa okubanga tunaabanga tunabeera ab'amaanyi. Tulina okukola nnyo, tulina okwagala ensi yaffe ate tulina okubeera basseruganda. Nyongera okukubiriza abavubuka okwewalira ddala obulwadde bwa siriimu wa Mukenenya nga Ssaabasajja wabadde atukubiriza nga tufaayo eri bantu bannaffe. Banaffe ge gabadde amawulire ag'essaawa eno.